Kutambika nalaba kaali kako. Go walaba ki? Nalaba bina. Nalaba bina. Lyolaba wano? Liri lyali kalu. Simanyi kyaka yali AI. Abantu nno bayomba. Saimu abantu babi. Bane Uganda abantu babi. Omusajja yankubira essimu Boogie nga munyiivu. Taddamu tumanyira. Atubalemu amagezi. So imwe mwogere nabo. Waki batukola bwe batyo. Sayimo saagala bintu bya kutukyankalanya. Nange nembeera concern ng'omusajja muki? Mukambwe. Ekyo kyakoze era nze singa mbadde mbeera kumpi naye badde ngenda ne poliisi ewuwe. Mugamba why? Oyo Boogie. Mugamba ki kyakoze ekyo? Waki atuwadde akantu nga kampi bwe katyo? Saimo size kabawa. Nembagamba. Muntu yankola bubi. Awo n'abantu muna tebanyiiga. Omuntu yali ex nayagala kwanona erinnya lyange. Era twamukwata ne tumusiba. As a girl, lessons that tugenda tufuna. Yeah. On the serious note now. Yeah. What are some of the lessons gwenga Boogie? Omanyi bas omuntu asobola okukola ekintu n'akikola ku muntu naye nga ayina first of all a group of people bamukiririzaamu ng'alina kye bamwetaagamu nga naye ng'omuntu ng'ayinza okuba omugumumu nga si mwangu wa kumenya nga bwe kigwa ku an ordinary person ayinza n'obutaddamu kukola byayinza kukola. Kituufu. About the experience what you went through wasinga kuyigamu ki? Kinasinga oyigamu nti mwenyweze ku Katonda. Katonda yekka yampisa mu eyo embeera kubanga wagendako mu depression nnyo naye saakibalaga temwakiraba. But omuntu all I did is nali nsaba nembireekera nembikwasa Katonda ne bivaawo ne biggwa kubanga abantu balowooleza ddala nti yenze ne bijjiramu simanya ne komera simanya biki. Bannayuganda bangi nga bannwanya waliwo omusajja yali ayagala kubanga nze yali alinawo hit nga bannwanya naye Mukama yekka. Nze simanyi bintu we byekola naye mbiraba bulabi nga byekola. Kinnwanya ne kivaawo. Okitegeera?